Ku ntandikwa y'omwaka guno kikolwa ng'olukulu lwayisa ensimbi obukadde 379 ez'eggwanga erya Amerika nga zino zaali za kuzimba eddwaliro ery'enjawulo mu kitundu ky'e Lubowa. Eddwaliro lino lyali lyakuvunaanibwa ku nsonga eziwerako omuli endwadde ezitwala bannansi emitalo w'amayanja okufuna obujjanjabi omuli kansa, okukyusa ebitundu by'omubiri ebitali bimu, obulwadde bw'emitima n'endwadde endala. Wabula naye otuukidde olwaleero ekyakakolebwa ku mulimu guno tewali wayinza kirambika anti olunaku olwaleero akakiiko aka National Economy bakadde katuuseeko mu kitundu ky'e Lubowa ewateekeddwa ozimbibwa eddwaliro lino. Abakuumi babagaanye okuyingira ekitundu kino. Wano walemeddwawo okubeerawo omuntu omulambulukufu asobola okwogerezeganya n'abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'okubawa ensonga lwaki tebateekeddwa kutuuka mu kitundu kino. Bano baadde bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano Hajjat Saida Bumba ng'ono ategeeza nga batasaanye kukkiriza bikolwa bino olw'okubagaana okulambula n'okumanya wa omulimu guno we gutuuse. Tegeeza batuyinza okugamba nti tetuli basanyufu okuba nti tugaaniddwa kubanga minisita wa health twamugamba nti tujja era tumanya nti bajja tuggulira naye kati bagaanye. Siyinza kuga nti oba zirina oba tezirina kuba simanyi kiri munda naye okuba nti batugaanye okuyingira kyekireetedde obweraliikirivu. Ababaka abatali bamu omuli William Nzogu n'ababaka abalala balaze obutali bumativu okubalemesa okulambula ekifo kino. Even the designs were changed. We also want to know who is the contractor, because we are not seeing the Rocco. Chinese are the ones on site. Rocco as a contractor is no longer on site. We would want to know where did they get this contractor. Kubanga Minister of Health yalina obuyinza ku monitoringa progress ya construction ya ddwaliro lino. Ate naye government bamanye ddala nti company eno teina maanyi, teina experience, teina sente, ate byonna bikoleddwa mu ngeri ekimafia. Osobola kudda olaba bonna beekukumye tebasibe erufu n'akamu kati sente z'omusolo wa Uganda zigenda kufiira bwereere nga bino ebintu bye bibeera nga lazima abantu balina obifunamu erwale bwe liba ly'abantu eddwaliro beera mu erufu laga kyogenda okukola. Wabula oluvannyuma minisita w'ebyobulamu General Acheng ng'ali wamu n'omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule eno Diana Atwine batuuse mu kifo kino era wano minisita General Acheng awadde ababaka bano ebbaluwa ebayimiriza okulambula ekitundu kino. Ebbaluwa okusinziira ku ebyo ebimu ebibaddemu ebadde ewandiikiddwa ng'eweerezeddwa omumyuka w'omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu Jacob Olanya ng'eyimiriza akakiiko kano okulambula ekifo kino. Oluvannyuma lw'ababaka okulaba ebbaluwa eno bategeeza nga bwe basanidde okuddayo babeere nga batema empenda ku kyekisanidde okuba nga kigobererwa mu byonna ebibadde olunaku olwaleero. Tulabe kiki ekigenda mu maaso kubanga ffe kyetwagala ennyo okumanya pulojekiti eno ey'eddwaliro ery'amaanyi egenda kubeerawo oba teebeerewo kubanga ffe kyetwagala okumanya kyekyo kyokka. Kubanga ffe ekikulu eddwaliro tulyagala nnyo era twagala eddwaliro lino lizimbwe ku musingi ogwo kubanga lirimu ebirungi bingi. Minisita General Acheng asobodde okwogera ku mbeera ebaddewo eri abakiise bano. His request, I was mandated to organize a meeting on site, and that is why I organized a meeting on site, knowing very well that the committee will come to meet me on site. So that is what happened. This is the letter from the committee. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abakungu ba gavumenti abatali bamu balemesebwa okubeera nga balambula ettaka nga n'abamu ku abo kwe kuli akakiiko ka Catherine Bamugemere we kalemesebwa abakungu b'ebitongole ebyokwerinda okulambula ettaka erimu embuya wabula nga bano abakola omulimu guno baasiimibwa olw'omulimu gwe bakola. Welutuukidde olwaleero nga ku ttaka lino tewaliwo kyamaanyi kya nnyo kikolebwawo olw'okuba nti ettaka likyasendebwa. Ekipande ekiteekeddwa okuba nga kisimbibwa wonna ekirambika contractor ekirambika map oba design
design y'ekizimbe kiteekeddwa okuba nga kizimbibwa saako ebbanga omulimu guno lyogenda okuba nga limala tekisangiddwawo wabula ensonga z'ettaka lino omuli contractor saako ne engineer ziri mu mbuga z'amateeka nga buli omu akaayanira buyinza. Yes, Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.